Abatuuze b'Endejje Mirimu Zone bakeredde mu ntiisa bwe basanze omulambo gw'omusajja ateeberezebwa okuba omuvuzi wa bodaboda nga gusuuliddwa mu kibanda ky'amanda. Omutuuze abadde afulumye ebweru okukola egigye yagudde ku mulambo guno n'atemya ku banne. Kati nenkwata kadomola ngende ensenya amanya senyeza wali kati ngenza okutunula nga ndaba omuntu ani oba yeebase bwebasi mutima ne guŋŋamba oba atamidde nentya nnyo okusenya sensenyeza. Abatuuze basoose kulowooza nti munnaabwe yandiba nga yattiddwa kyokka babadde bakyali awo nga babadde bateebereza n'atuuka. Naye omuze ogwo tetumanyi kumanya abajja ne batutta kuba abadde mwana nzaalwa ya tumutegeera erinnya baamukazaako lya kanusu naye nga kibi nnyo kibi ddala. Kubika okufa kwange nkyali mulamu naye neebaza Katonda abembereddewo bandaze omukwano mungi nnyo ensi yonna nangirabye enjagala. Abavuzi ba bodaboda mu kitundu basabye gavumenti okwongera okubasomesa ku nnamba za pikipiki empya kibayambeko mu kukomya obubbi bwa pikipiki. Okutemula aba bodaboda n'ebintu ebirala byonna batugezeeko okulaba nga basomesa digital number plate eno ebigirimu n'omugaso gwayo tulabe weesobola okubeera ng'etuyambira okulaba nga abantu baffe tebafa togekyenkaniddawo n'okunyagulwako ebintu byabwe. Poliisi etandise okunoonyereza ku butemu buno. Naye nga ategeeza okuba nti natemuddwa olw'ekigendererwa ekyokuba nti no omuvuzi wa booda nabbibwako piki naye ng'ebyo byonna byakukakasibwa mu kunoonyereza kwe tutandise. Omulambo gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago. Ate ku kyalo Katwe ekisangibwa e Mawonve mu Mpigi bakeeredde mu ntiisa okusanga munnaabwe ng'asaliddwako obulago nga gaŋŋananye mu kitaba ky'omusaayi. Venastras Nsinjimana ow'emyaka 28 omuvuzi wa taxi yasaliddwako obulago bw'abadde afumye okugenda mu Kabuyonjo okufuuyisa mu kiro era ng'abadde n'akasumuluzo ka Kabuyonjo. Bamusomesa wano ebiso bisatu bamusazeesaze omusaayi nga gufuluma omutuukako nga muyita Tata Elvis ng'ategeera ng'ayogera era akyalimu akassa. Ekirungi we bamusangidde ng'akyalimu akassa era n'addusibwa mu ddwaliro. Nsanze bamuddusiza mu ddwaliro eky'omukisa omulungi ngenda okuwonderako okutuuka ku ddwaliro eddene ne banga nti abasanze embeera y'eddwaliro eddene abasawo tebanakubeera lwedde bulungi. Abatuuze abadde mu bweraliikirivu bagamba nti ebyokwerinda by'ekitundu kyabwe biri yegeyege olw'abantu abeeyongera abatamanyiddwa. Beera baddukayo waabwe ffe tetumanyi kyabaddusaayo bo bakola ki bajja buzimu wano mu kitundu kati abantu bayitiridde nnyo. Kuba mu Katwe ababbi bangi abatemu bangi babeera bamenyemu n'abantu bali bintu byabwe babitwala. Musa Bukenya kansala atwala ekitundu kino ku disitulikiti agamba bagenda kutuula basalire ekizibu kino amagezi mu kunyweza ebyokwerinda byabwe. Kitwandiise okwebereramu era ngenda kusaba LC1 bonna bentwala enkaaga mu omu buli omu ateeka ensonga eno nga nkulu tusobole okufuna obukuumi obwaffe. Poliisi egenda okujja nga disitulina abantu abaffe bitutandikirako. Tutuuseeko mu ddwaliro Venestras gy'afunira obujjanjabi nga tasobola kwogera okuggyako abadde amujjanjaba yatubuulidde embeera mwali. Nga baliraanwa be bamuleeseko ku ddwaliro eno kuddamu kyoera bwe kusangidde nga basaba bamukolako tusuubira ajja kuba bulungi. Poliisi yatandise dda okunoonyereza ku bakoze ekikolwa kino eky'ettemu.